Enkwaniriza yena Josinzi okubeera ngo Love Live ali ku Cookie Promotions amanya nedoboozi siri mulala MC Chiyenga bulijjo program yeggwanga fa batambula nayo wano wenjogerera tuli wa Kiseka era wano wendi wenyini we wa Slivia Auto Parts wane wa Kiseka Center so mwena abagala sakabuzo bamulira Z manya bushes olulimi lwa makaniko jja kuba otuuka eno nenge ensonga tulese wano sindala mabegako ndozo mwezi gagumu bebiri twagera ne tufuna omutima omugaga ogwa Mansul King Saha yavayo natandika campaign eyokulabika nti tufune emmotoka okubalabika nti Sheikh Kiti atambula nga atudde era olunaku lwalero twogenda okwogera mukone omukyala Slivia atunyonyole ku nteekateeka zino zituuseewa Sheikh Kiti omwaka gugwako emmotoka agivuga era mmotoka ki kubanga bali tutusuubiza emmotoka egenda kuba ziri zimpenkone Sheikh teetaaga mmotoka zituula wansi nsanyusa okulaba Madam Slivia. Nange nsanyusa okulaba. Ndifaaniwo ku TikTok naye mbeereyo ne nningiza ne ngamba bannaye leero naye ndiko ne star. Ng'obuyinja ompadde bungi. Onjiwanise nnyo ebbango. Osibye otya leero? Gye ndise osibye otya? Bulungi. Emirimu kigenda gitya? Emirimu mirungi mpola mpola. Kansooke nkwebaza omulimu gwe mwavaayo ne mutandika ogwa Sheikh Kiti. Obadde musaale nnyo mu nsonga eno era lunaku olwaleero twagala kututegeera eddala tutuuseewa emmotoka tugijjayo oba tukyali mu kigambo tutuuseewa sooka otunnyonnyole sofa emmotoka tetujja kukoma ku kigambo emmotoka tujja gigula kyoba omanya lwakuba nti kirabika emabegako Saha abadde mukosefu abadde alina ebimutawaanya kati nga tayimu abana ntono ate nga abantu abasinga bategeera nnyo Saha nga mumanyi nti star bamumanyi abantu abasinga basinga okutegeera kati ate nze abantegeera ku nsonga eyo nga njitaddemu omutwe baali baana bana ba TikTok abanfollowinga era be basobola okuvaamu ssente nze ne bampa ssente milioni 9 ya nze nga nze nninawo ng'oripotinga oba ngoze weziri bazze bampa omutwalo 5 2 be babadde basinga 3 batini nnyo n'5 batono naye nga abaana abo bwenalaba vidiyo eyo ne baŋŋamba tukikole tujja kikola nenteekayo ennamba y'essimu nateekayo ennamba y'essimu nebateekako ssente 3 2 ne tugattagatta kati tulinawo milioni 9 naye nga emmotoka yo tujja gyegusa kyemmanyi lwakuba nti tuba tubuzeemu ne tugenda kuddamu kikuba bupya era gwe bw'obanga olaba vidiyo eno nga wandyagadde okuseeka Kiti nga alina kyeyayogera ekyakusanyusa alina kyeyayogera ekyakunyiga ogoberera irimu bangi n'abatali basiraamu kati nze siri musiraamu naye ebigambo bya Seeka byayogera gyenvuddewe agumya akugamba nti leero bwe luba nga luganye enkya lusobola okuba olulungi tolemera nnyo ku kintu bw'oba nga oli eyo nga Seeka Kiti omwagala ng'omuntu alina byeyayogedde ne bikunyiga omutima nga nze wakati nze okuvaayo kiyimiriramu bingi nnyo nalinga mufollowinga mukadde ako Saaka bwe yayogerera kati nga ndaba mu butuufu asaana okuvuga emmotoka yandibadde avugana n'enjulova bannange lwakuba nti abatukwatako n'abatuwa ku ssente ezitegereka be bakyatubuze olyawo banoonya gye bali naye nga gw'obanga gy'oli nze nabagamba nti ne wooba olabye Seeka Kiti n'ogamba nti Seeka Kiti nze nyina emiliyoni zange 5 zigende ku mmotoka yo ajja kumpita azimpe gwobago weesize gweyagadde okuwa bw'omulaba muwe ne Seeka bayinza omuyitamu ne bamuwa njogerera ku Seeka Kiti bw'obanga gweyagala okuwa ninawo miliyoni zange 10 olazikukwasa Seeka gwe ziwe Seeka omugambe zino sente ziwe Slivia ajja kunkubira essimu ampite nzinone bw'obanga oli eyo nga wandyagadde okwegatta kweno ensonga era naawe osobola okunkubira essimu n'ongamba Slivia gyange bw'obanga oyagala kuwa Saha era osobola okukwasa Saha so mwenga ba coordinator mutera okuwuliziganya ku campaign eno gye mwateekawo nti mutera okuwuliziganya tutuuse wano ne King yennyini King tuwuliziganya kuba mabegako awo nagendako nakawuka ne tukolako ne live awo yali eddakiika ntonotono ne tukola program eddamu okumitinga naye wiiki eno gye mbadde ino mumitingiramu ate abadde mulwadde kati neŋŋamba twongere okuyisaamu abantu bongere okukikaka ssente tezinnaggwayo tukyetaaga ssente emmotoka gye twogerako okusingira ddala twagamba Seeka alina okutuula mu mmotoka ensajja era abantu bonna gye balinze okubeera nga tutuuka ku ggolo yaffe eyo
naye kati omuntu oyinza omusiigira emmotoka ga mazima ya mmotoka kikaaki. Ekifaananyi nze mu kutandika kampeyini eno nali njagala nnyo tugule emmotoka ya miliyoni nga 10. Ronaldo era saha namugamba Ronaldo etawulira binnya, mmotoka nnungi tewulira binnya ate ekoleka. Spare tumuyina era abaana ne bagamba awo mmotoka biki ne spare yenna owa Ronaldo sina kyuma kye sina kyakola ku Ronaldo okujjako yingini agiya box. Ate bwe mba muguze emmotoka empya bagenda kutadde yingini mmotoka ekoleka. Kati kyembadde njagala tuba kubanga okusinziira ku kitiibwa kye emmotoka emugwana kituufu n'ekigambo ekikyusa ensi alina ebigambo binnya ebikyusiza abantu bangi olaba nze nakagenda ku TikTok bigambo bitono byenjogera naye oli akusanga nagamba bana Silvia wayogera message eno nentuula nali ngenda kunoba naye natuula naye Seeka Kiti ayogedde ebigambo bingi tewemalamu nnyo lw'abaana okitegeera abantu bangi babadde bagwa ku baba bita batya oli kwegamba nagamba omwana wange alina kusomera ku step parents afune ba obi ne ba ogiza abalungi obulamu bw'emaaso bumugondere nerabira nti naffe Silvia abaava eggomba eri wansi mukama tutuuza n'abalangira nenjogerako n'abasomera ebuddo ndowooza mbulayo ku meeting nga President Museveni naye nga abantu abasinga ab'obuvunaanyizibwa tokyasabirwa si nnyo njogedde nabo naye nga naveri gomba tewali yali amanyi kati kisoboka werera omwana musomero lyosobola ebisigadde Katonda abikola nekibeerawo nga tosuubira nakusuubira nti osobola okumiitinga gundi naye nga mwana wa mugagga eri waggulu ku toopu okiba okitegeera kati ye kwegamba ebigambo ebyo byazza atugamba nze nalinga njagala okwepikira amasomero gesitasobola naye bwe nawulira ebigambo bye nakkakkana nemmanya essomero omwana ngeri alina okusomera muli eryo sente zetusobola nze n'omwami tulina okuweerera abaana nga naffe tutambuza obulamu obwaffe okitegeera oli n'agamba banenze sina kyenkoledde baana bange ŋŋenda kufa abaana bange bagenda sigala mu bbanga muganda wange ne bwofa leero omwana waakula era bw'aba yali wakuba mugagga n'abeera mugagga ate ne bw'obaawo badde mugagga nnyo leero ng'omulekedde ebyobugagga bingi n'ofa bisobola okuggwawo naye n'ajeera n'ensi kati byonna tubirekere Katonda kyesinga ennyo okwagala kuseeka kiti yanjigiriza okusaba Katonda n'okumulekera buli kyabuvunaanyizibwa kyaffe kuba yasalawo omuntu yandirowoozeza Silvia ate ali mu nsonga z'obuyisiraamu omutima gw'oyinza okugamba nti gwonna guvudde ku irimu nti mu bapasita teriyo bogoberera mu bapasita gye bali bengoberera naye Seeka Kiti bw'oba otunuulidde ennyo ku bantu abatubuulira enjiri osobola okulaba nga ye kale kye nasooka omwagalako nti akuyigiriza okusaba Katonda akuyigiriza Katondawo akuyigiriza okusaba Katonda weesige Katondawo nali simanyi nnyo okusaba Katonda Sekisi yakozemu omulimu nakitunuulira n'enkiraba nga nkankuwa ekyokulabirako President Museveni oyo omulaba wabanga mukwano gwange nga ye mukwano gwange ye President tasobola kwanguyiza nnyo mukwano gwa mutabani we kusinga nze mu mukwano gwe eyetuukidde ne mugamba muzeeyi kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti so ate muwozi bwe mutuma aŋŋambire muzeeyi asobola okubaako bye yeerabira okitegedde nti bw'oyogera direct ne Katonda omukama kino kiganye mukama kino kiganye oba omugambye tutaddewo muntu wakusatu tewaliwo third party kati kyekyo nze kyennamulabako ekintu kyenayongera okumwagala ennyo olunaku olwaleero Sheeka mwamutusagalirawo ku kika ky'emmotoka maybe ekimugwana ekimusaanira naye mwalowoozako ku ndowooza ye oba emmotoka gye yandiyeetaaze oba mwayagala Sheeka katumwelakizale awulire bulungi nga bw'okyogedde tetwalowooza ku kumubuuza kuba mu kusooka tetwamugamba nze Seeka Kiti nali simumanyi nga mulaba ku vidiyo era n'okupushinga ekintu ekyo nze nga simumanyi bino byamala kubaawo ne tutandika kampeyini ne ndyoka musinga naawe ku Javas era n'olunaku lwe namumiitinga saamugamba nti ndi mu kampeyini eno naye kati nagenda okulaba abantu
bamukozeko interview bamubuuza kino bamubuuza kiri nindaba nga akitegedde nakyo kyokweka asina kyenkweka nekyalinyumya nnyo nga surprise naye nga kyalinyumya nnyo nga surprise kati naye era simubuuzangako nti kuba siri nnyo closed nice si mukwano gwange nyo tuba tukuba netunyumya oba kiki naye just nga bw'onobeerawo ng'olina serebu wo ku tiktok ng'ogamba olunaku lwenasinga na Sylvia nja muwa ezzike mukazi oyo ayogedde ebigambo n'ebinyiga ebiwundu bufumbo bwali bunnemye nga ndowooza omusajja bw'akwana ensi eba ekomye Sylvia navayo nagamba omusajja asobola okukwana naye ng'era ayagala ggwe just kiri mu necha y'abasajja kusajja laata kwagala kulaba kuwono n'oli ate ebiwala biri ekampola biri gita biti nawe n'akomawo kitegeeza gwe osigala gw'oli ku ttopu kati oli n'agamba obufumbo bwali bugaanyi naye bwe nagoberera Sylvia saasigala kyekimu kati bwe kityo neseka kiti bwe kyali ndowooza olunaku olwaleero essaawa zino we twogerera ebbanga ligenze ndowooza tukulukiriza mu myezi ebiri giwedde tugendamu 3 naye ng'ekisinza okusibamuko kale ndowooza kampeyini yali yazikiramuko saka nga alina ndowooza byakwasaganya ate nange oba ng'oluusi munoonya n'abula naye mbali atuddemu tukikube era gwe bambi woba olabye vidiyo yange nga wandyagaliza seeka kiti nga mukwano gwo muganda wo kojjaawo omuyita otya serebuwo seekawo agiwo baawo mukwano gwo ng'olina kyewandyagadde okwongera ku ttaffaali nze weba tondabye nga ye gw'olabye mugambe zino sente zitwalire Sylvia amanyi nti gyendi era ensonga yenjiriko ajja kunkubira essimu agambe Sylvia guuni ampaddewo ekiti jangu okinone kubanga kyendiko kye bw'obanga wandyagadde kkubira ku nze onkubire nze nja kujja wonna woonooba oli enamba egituweera eddala abantu basobola olabika nti batuukako because kyemmanyi abantu bangi nnyo batutuukiridde batransformings obulamu bw'abantu okusinziira ku bye beetaba oba nebyo bye bayiseemu si buli nti ali ayamba abaana ensonga ez'enjawulo so oyinza otuyisizawo enamba netwogera okulabika nti tututeekako sente eri 0708 59 52 5 eri mmanja ga Edith Nambiru kwetukuŋŋaanyiza akasente 0708 59 52 50 eri mmanja ga Edith Nambiru kwetuteeka akasente era waliwo wano n'omukyala bambi nabadde ku live esimu eriwa bamuyita tusomemu linnya kimpozi Angela mukyala Angela ataddeko emitwalo gye 3 nabadde ku live ku Sunday nembagamba emotoka tenaba emotoka ebulako nasaako emitwalo gye 3 era kweziri kati banaye mbadde mbasaba munyambeko bw'oba oyiri eyo ng'olina bondi yo nze ng'ongamba sibeeta sente ze muyinawo ne sakale tezayinawo nze seka muwe emmotoka enenkola weeri kikiba kiwedde nze siriiko ndi nongoba oba nsimanyi nkuŋŋanye ekisero kya twagala kutuukiza ekigendererwa kyaffe kati oba nze Sylvia kirooto kyange okukwata emmotoka tugiwa seeka bw'oba oli eyo oyina emmotoka yo kirina kirandikuza kiri awo kipya nze ngamba Sylvia jangu leeta ze muyinawo nze seeka kamusigemu emmotoka tuba tukiggadde nga tudda ku kirala Anti Sylvia webale kuba n'omutima ogwagazi omutima omugagga omukyalo ono y'omu ku bakyala ababeereddewo abasupportinze ebivulu by'abayimbi day in and day out so tweyanziza nnyo tweyanzege naye ogumidde ku bannagundi bannayuganda nga tumaze okufuna emmotoka kubanga bannayuganda bo ekooti yaffe etuulirawo totubuulira tuyinza okugamba nti tuwe embalirira bannayuganda nga tumazewo n'abawa embalirira embalirira weeri kubanga tekiriimu makoona kino si kivulu nti mbadde nti simanyi nagenda nempangisa ow'ebizindaalo oba nagenda wano nenkola bwe nti kino si kivulu kino kintu kyakuleeta embalirira weeri era waliwo yaŋŋamba naŋŋamba naye abantu tebakubise sente bw'oba tobbye kiba kikulumirawa amazima gakuli ku mutima amazima gasigala mazima kasita oba nga gwokoze kyoba olina okukola okugjako nga wabbye kirumamu ogamba banaye abantu bantegedde otambula weekuba mutima naye nga nze essanyu lyange lyonna kwe kutuukiriza ekyo kye natandika ne tuyita seeka ne tumugamba seeka kino kyekivudde mu kulonda naye nga nze kyennyongera okugamba ennyo gw'oba omumanyi
waliwo agamba Silivia nze simumanyi sijja muwa waliwo yangambako gwe sikumanyi Silivia nja kuwa King Saha agende wa Saha ne mugamba tewali buzibu wa Saha nze kyenjagala nze n'oba temumpadde naye nze Saha nangamba Silivia tukikubye kiwedde sente z'emmotoka tuziwezezza nja kuba musanyufu nnyo n'ekirala mbadde njagala onyonyola abantu muli bameka maybe abali mu coordination eno osanga abantu nga taddeko ennamba agamba tusonda mmotoka naye nga bateeka ku yiye tuli babiri nze ne Saha tewaliwo mulala gwe tukwasa tuwavayo Bunnayuganda omulala gwenyongeddeko ye Seeka Kiti yesebo gwe bw'omusiŋŋaana mugambe Seeka gino mitwalo gyange 5 Gigino gamba Silivia gundi yampadde kubeera waliwo omukyala yamuwa emitwalo 15 waliwo n'omulala bayamuwa 5 waliwo n'omulala bayamuwa mutwalo naziwandiika alina we naziwandiika era yankubira essimu nannyonnyola n'azisindika nenziteeka ku ssente ze esebo tweyanza nnyo tweyanzeege so bwe bityo bwebiri emikono giri 3 okutandikira ku nanyini mmotoka Seeka Kiti mukulu Manisul Semanda King Saha omukyala Silivia asangibwa wano wa Kiseka Center Auto Parts Center ojja okulabika nti omusanga so tweyanza nnyo tweyanzeege tugenda kubeera nga tufollowinga ensonga eno paka katwebaze kuba akatuwa twebaze ne kuba tuwadde abatuwadde sente ezo bambi mwebale nnyo mwebalire wane wa Kiseka waliwo omukyala bamuta Farida akolerawo waggulu atunda bipiira bya mu mmotoka yampayo emitwalo 5 waliwo Samuzedirinkawo wansi yampayo emitwalo 10 waliwo omwana Ken akolera eri atunda gia box yampayo emitwalo 2 yangamba kumpa 5 yampaka 2 ndowooza be bampa kampawo 1 naye nga nebaza buli muntu yenna kyakoze katuwadde ne bwe guba mutwalo ne bwe luba 10 weebale nnyo weebalire ddala tweyanza nnyo tweyanzeege Madam Silivia banaye abantu bewa Kiseka na Uganda bakyasinzidde okulabika nti basupportinga cause obuyambi abayimbi mu bivulu yeeno muwagidde abayimbi mwebale nnyo mwebalire ddala toyina owagira munnaye kubanga otawagire Munnayuganda munno kibona owagira ani kituufu banaffe balina okubeera happy tweyanza nnyo tweyanzeege Madam Silivia tukwagaliza birungi byereere okungula ebyosinga okwagala amiina abatula ku Cookie Promotion Worldwide bwetyo bwe tubadde naye ng'osobola okugendera ddala maaso n'omufollowingako bayita bakulaba maybe ku YouTube bakufollowinga batya ku TikTok amannya gennyini mbadde nkyali ku TikTok wokka kokka amanya gabawe gennyini Silivia Auto Parts singa Silivia Auto Parts olanga business nanga business n'okubulira ku bakyala kubanga bagwamu nnyo amaanyi abakazi abasinga balowooza bbawe bw'aba akwanyeko ebbali abamusuddewo bannange nedda babba baffe batwagala abasajja baffe batwagala kasita omusajja abanga yakuwasa n'akuteeka ewuwe aba akwagala obwo obuntu obutinitini olw'okuba omukutte buna ka message mu bbali nammwe ebyana mbiraba ebyana binyirira e Kampala bannange nange kennyini mbiraba neralika ne ŋŋamba bannange ono naye bamuzadde waali kati saasira omusajja asobola omugamba ekigambonako nammwe abakazi mweraba nti waliwo ansusseeko waliwo ebiwala byola waliwo ekiwala kyolaba n'ogamba bannange kino bange kimubeere wala omanye okuba ekikono nze bwe ntamalengera ne mu bivulu ebyo nabakitandise waliwo ebyana ebyeyimiriza nga mugamba tutambule mugenda okudda nga kivuddewo ebyana biri e Kampala byaka bere toweriti ayina ekitumbu ekiri eno ebbina terisalawo atunula yenna azibirizawo ati okinzije mukama abaganda batunulanga obudde obutanaki atunulawo ati n'ogamba nze enfudde bannaye kaakati bakyala nze nja kulemerako baba baffe batwagala neteri mukazi agenda kunzijja mu bufumbo bwange mbwe yagadde ku bba wange okujjako omusajja ngambye nkutadde kati kiwedde nga yeesaliddewo nga takakiddwa nga yeesaliddewo nangamba Silivia ate n'abakazi mulekera okufoosinga abasajja olina gundi oyagala gundi mmwe muviirako n'abasajja okubanjulira abakazi tujja katandikirako next time tujja kujjako twogere ku nsonga ezo kubanga kakati ndabidde ddala tugenze mu episode 2 abasebali banyabo bwetyo bwe tubadde olunaku olwaleero ali ku Cookie Promotions Worldwide MC Kiyege gange yes osobola n'okumfollowinga ku TikTok kwendi n'enamba njagala kuzirinyisaamuko genda MC KIYE for now bwetyo bwe tutambudde tujja kuddamu kumuyiddako